Mugamba mutya mwe nabali ku channel yaffe itibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekira likinga video. Wati olunaku lwaleero nzize nammwe abaana abawala abakyala nzize nammwe baleetedde ebigendo bayamba ku nsonga y'okwekolako service wansi naddala ku nsonga eyo ey'okwefunza. Kuleetedde ebigendo okuyamba okwefunza mu bwangu mu speed ebigenda kuba bikuyamba. Tulabye kajjampuni wamu bwa black oba bolaba obwaggule buyitibwa cloves wamu ne kajjampuni oyo ayitibwa kajjampuni ndooza mutegeera abasinga ayitibwa kajjampuni. Nkuleetedde ebigenda okuyamba okwefunza. Omukyala wenjogera okwefunza obeera okitegeera bigenda kuyamba bikola mu speed ekasoogatta kajjampuni wamu ne cloves zeezo z'olaba baziyita cloves bwezito bwe zifaana. Cloves ezo zitundibwa mu supermarket okusinga mu maduuka tojja zifuna. Okusinga zitundibwa mu supermarket wamu ne mu butale obwo obunene obutale obunene ddala nga Nakasero Owino we butyo, naye nga mu supermarket zibeeramu bulungi nnyo. Bo bazitundira mu bucupa mu bukebe nga bulaba obukebe bw'ebizigo mwe bazitundira ezo cloves. Batandikira ewamu baba n'obukebe obutinitini butandikira mu gumu kitundu ebiri kitundu esatu we batyo bwezityo bwe kiri. Cloves zigulibwa mu supermarket. Kakati cloves ezo olina oziteeka mu kintu n'oziteekamu amazzi ne zibeerawo ennaku 3 ku 4. Kati nga bw'olaba nze nfunye kakebe just ngezaako kubalaga engeri gy'olina okukikolamu. Osobola okufuna ekicupa ekinene n'ofuna cloves ezo nga ziwerako n'oziteeka mu kicupa ekyo ekinene n'oyiwamu amazzi ne kijjula. Kwega cloves oteekamu nga ziwererako ddala, n'oyiwamu amazzi ekicupa ne kijjula n'ofunawo okitereka ennaku zo 3 oba ennaku 4. Omala okuteekamu cloves nga bw'olaba gwe tunula olabe nga bwenda kwega ngezaako okubalaga olabe engeri gy'olina okukikolamu. Oyiwamu cloves nga ziwerako olumala n'oyiwamu amazzi. Kirungi n'ofuna ekicupa ekinene ekya soda ekinene oba ekicupa ekyo ekibamu amazzi ekyo n'ofuna ekicupa ekyo n'oyiwamu cloves obulungi n'oteekamu amazzi nga bw'olaba n'osibako n'ofuna woziwummuza n'ozitereka ne zimalawo ennaku 3 oba ennaku 4. Kati wezimalawo ennaku 3 nga gye ziri eyo kati funa kajjampuni oyo tugenda mukola emirundi ebiri. Osobola okumufumba oba osobola okumuyenga obuyenzi. Tutandike n'okufumba. Sooka omukere bw'otyo nga bw'olaba tugenda mufumba n'esooka omukolemukko bw'otyo omuteeke mu kasefuliya oteekemu otuzzi nga tutinitini oteekemu otuzzi tutini otuteeke ku kyoto okitegeera bulungi nnyo oteeke ku sigiri oba ku kyoto wonna w'osobodde okufumbira. Nkugambye tulabe ebyo ebigenda okuyamba okwefunza mu sipiidi. Olaba ndowooza kajjampuni yuyo ali mu kutokota. Tukola ddagala erigenda okuyamba okwefunza gwe omukyala. Kirungi nnyo nabagamba kirungi n'oweekolako service gwe n'omukyala n'oba nga weefunza kiba kirungi nnyo. Kwegamba omwami onaaba nga kwegamba nime kubeera nga ali mu kisero oba nga ali mu kintu ekinene. Kirungi neweefunza neweekolako service y'okwefunza. Tulabe ebyo by'oyinza okukola ng'oyagala kwefunza. Kati ofuna akasengejja n'osengejja bulungi nnyo kajjampuni oyo amazzi n'ogasengejja bulungi nga biwoze. Olina musengejja nga bulungi ng'awoze. Kati wamala omusengejja leeta cloves zaffe ezo z'oteresa ennaku 3 oba ennaku 4. Zireete nga bw'oziraba zikyuka amazzi gakyuka kkala buli lwe zirwawo amazzi gakyuka ne ganga bw'olaba ne gabeera bwe gatyo. Cloves gatta mu kajjampuni oli gw'ofumbye nga bw'olaba gutunula olabe kyenkola nawe ky'olina okukola. Oyiwamuko katinitini n'otabula amazzi ga kajjampuni gatabulemu amazzi ga cloves ezo omale ogenda otawaaze. Genda otawaaze ng'otawaaza amazzi ogayingiza munda. Okitegedde ndowooza. Genda otawaaze gwe omukyala oba onaabeyo oba otuulemu kale naye nga kirungi nnyo onaabeyo amazzi ogayingire munda. Olina gasengejja ne gabeera nga mayonjo bulungi nga bw'ogalaba nga tegalimu kantu konna. Ogenda obeere ng'ogatawaaze olunaku kisinziira budde bw'olina. Osobola okutawaaza olunaku emirundi 3 olunaku ku makya mutuntu kawungeezi oba emisana tobeerawo osobola okutawaaza ku makya ne kawungeezi ng'ogenda kwebaka. Naye fuba okulaba ng'okola ki ng'ogatawaaza bulungi nnyo emirundi egiwerako ogenda kufunda bulungi nnyo. Kakati osobola okufuna era kajjampuni
n'omuyengera mu mazzi ago aga cloves. Olabye ndoza tugayiyeemu amazzi ga cloves gennyini gayiwe mu kantu ngaako, oteekemu kajjampuni omuyengeremu nga mubisi, muyengeremu bulungi nnyo nga bw'olaba bwe ndi mu kikola. Muyengeremu nga mubisi, omuyengeremu anoke bulungi. Omala omuyenga, funa akasengejja, osengejja amazzi ago ogateeke mu kantu oba bbaafu oba kabaketi ogende ogatawaaze. Tulabye nga kajjampuni omufumba, ne tulaba cloves ng'oziteeka mu ccupa n'ozitereka ennaku 3 oba ennaku 4, bw'omala n'ogatta amazzi ga kajjampuni. Kati bino ebyokuyenga byo, funa amazzi gennyini aga cloves gennyini g'oba oyengeramu kajjampuni oyo. Omala okuyengeramu bulungi nnyo kajjampuni, sengejja nga bwe ndi mu kusengejja. Omala okusengejja genda oteeke mu kintu oba bbaafu oba ki, ogende otawaaze era. Tawaaze emirundi 2 ku 3. Oba osiiba waka tawaaze 3 n'ena tekirina buzibu. Gwebeera ng'otawaaza kuba malungi tegalina buzibu ate gafunza mu bwangu, ogenda kufunda mu bwangu nnyo. Weekoleko service wansi mu ngeri y'okwefunza. Ndowooza obitegedde bulungi bwe kityo bwe kiri. Oba tobitegedde osobola okujja ku WhatsApp yange eri 0778734 eyo WhatsApp yange. Osobola okujja ku WhatsApp, nja kwongera okunnyonnyola enkola gy'olina okukolamu cloves ezo wamu ne kajjampuni, bikuyamba okwefunza ku sipiidi. Bwe kityo bwe kiri. Mbaagala nnyo mmwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekya like nga video. Mbaagala nnyo mubeere bulungi, mweraba.